Mama wa Buganda Sylvia Nagginda mu ssaza ly'e Bulemeezi atuusewo ku ssaawa nga 4 n'ekitundu ez'okumakya n'anizibwa wakati mu mbuutu okuva mu batuuze ku n'abaana b'amasomero. Nabagereka asookedde ku ddwaliro li Ssemuto Health Center 4 n'anizibwa Kangawo Indian Ronald Bunondo ko n'abakulembeze abalala mu ssaza ly'e Bulemeezi n'agema abaana 3 abazaaliddwa mu kyekikeseza olunaku olwaleero. Oluvannyuma Nnabagereka atuuse ku kisaawe ky'essomero li Ssemuto Church of Uganda Primary School awaategekeddwa ebikujjuko by'olunaku lw'abakyala mu Buganda n'anizibwa wakati mu ssanyu. Omukolo guno gutabiddwako abakulembeze omumbadde wa minisita okuva mu Bwakabaka bwa Buganda, abaka ba Paalamenti okuva mu kitundu kino nga bakulembeddwa mubaka Paul Lutamaguzi Ssemakula ko n'abalala, ebibiina by'abakyala eby'enjawulo ko n'abalala bangi. Agnes Kimbugwa akulira abakyala mu Buganda wamu ne Florence Nasanga akulira abakyala mu ssaza ly'e Bulemeezi beeyamye okwongera okubeera abawulize eri Namulondo. Ku lw'ababaka abava mu ssaza ly'e Bulemeezi, omubaka Brenda Nabukenya yeeyamye eri Nnaabagereka nti ng'ababaka bakwongera okusitula eddoboozi ly'abakyala ddala mu by'enkulaakulana. Uganda tulina abantu abasooka miliyoni 4 naye abasingako bakyala. Naye ebyenfuna by'abakyala bisse nnyo. Abakyala tebalina byapa. Bw'agenda okusinga ebintu talina kyasinga kufuna nsimbi ateeke mu bizinesi. Era kyova olanga abakulembeze tubadde tulwanirira nnyo okulaba nti tuteekawo abantu okwenyigira mu bwegaso obwa wansi etasabibwa byapa. Minisita w'Obulungibwansi Oweekitiibwa Hajati Mariam Mayanja Nkalubo Nassejje akubiriza abakyala okwongera okukolera awamu. Tunaakolera awamu tujja kubanga tufuna ekyo kye twagala. N'etteka tuyinza okuligula nga lya kibiina ate ne tutandika okukolerako emirimu egy'enjawulo nga okulima emmwanyi. Nnabagereka mu kwogera agambye nti kikulu nnyo okuteekesera ku by'obulamu by'abantu basobole okubeera abalamu. Twetaaga okulabanga ate byongerwamu nnyo amaanyi ng'abantu tebalina kutambula mu mayiro na mu mayiro okugenda okufuna obujjanjabi. Tulina okubanga mu malwaliro tulina aga disitulikiti health centers naye nga amalwaliro gali kumpiko ku bantu. Akubiriza abakyala okwewala okuzaalira okumukumu kiyambe abaana be bazaala okufuna omukisa ogulabirirwa obulungi. Si kubakugira nti temuzaala naye abaana basobole okufuna omukisa okulabirirwa obulungi. Kubanga bw'onoobaleeta mu nsi naye ate nga tosobola kubalabira, tosobola kubasomesa, nakyo tekiba kituufu. Olunaku lw'abakyala mu Bwakabaka bwa Buganda lukuzibwawo buli mwaka era nga lutambulira ku miramu egy'enjawulo.